Mawulire getulinawo Rolls Royce n'emmotoka emanyiddwa nga Range Rover n'ezimu ku mmotoka endala oba n'ebyobugagga bya Nnaalongo Anita Amongo bikyagenda maaso n'okuba nga bikola amawulire okwetoloola eggwanga lyonna. Olunaku olwajjo emmotoka ezo zaayisiddwa ku makubo ag'enjawulo nga ziringa ezigenda maaso n'okuba nga zirangibwa zabadde zijjiddwa mu maka ga Anita Amongo nga era bwe nkugambye. Kigambibwa ng'era bwe tuzze tubiwulira nti omukyalo ono abadde abala bwa pulezidenti mu vidiyo eri eyasembyeyo nga twogera ku nsonga za Anita Amongo. Nabikugambye bwe ntyo nenkuwa n'ebigambo bya bannayuganda abantu ba bulijjo. Kati bwe kityo kigenda maaso n'okuba nga ekigambo ekyo kifuluma mu bamu ku bakungu mu bamu ku basajja ab'amaanyi era bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga erya Uganda, era nga bino byonna babyogera nga bannyonnyola n'ezimu ku nsonga lwaki bwe kityo bwe kiba. Anita Amongo si ye muntu asoose okubeera nga alabikira mu buli bw'enguzi. Waliwo wano lisiti y'abantu ngenda nno nakuzaayo kemabega ngikusomere. Nina wano lisiti y'abantu balinga 30 abaali mu ssaga eyakubba amabaati agali gagenda Karamoja, wabula amabaati ago ne bagadayivatinga ne gagenda maaso n'okuba nga gakozesebwa emirimu gyabwe. Bano bonna 30 Anita Amongo era naye yaliko, naye ekyewunyisa mu bonna abamu batwalibwako mu kooti ne babalimandingako n'eruzira, abalala ne bateebwa, abalala tebaavunaanibwa nako nga Anita Amongo yennyini mw'omutadde. Robina Nabbanja, Bamatiya Kasayija, wabula Agnes Nandutu ye yakoze nga Saddaaka baamusalira n'ekibonerezo baamusentensinze emyaka ng'ena ng'ali mabega wa mitayimbwa. Anita Amongo bwe kibanga buli bwanguzi bwe bumuyiggisa, njagala okutegeeza bano bonna bandibadde bakwate ng'ate n'abali b'enguzi abakulu nabo bamanyiddwa. Wabula kigambibwa bino nga biva mu kamwa k'abamu ku bakulembeze abagundiivu, nga kigambibwa omukyalo ono yabadde influence yakubeera nti ayagala bwa pulezidenti, mbwera alina n'abamu ku mikwano gye babadde ng'anyumizaako. Awo manya abakazi bazi ne wabeera mukungu era munaye akobukazi tekeebulizaayo, abadde alina mikwano gye babadde anyumizaako. Kyokka teweerabira nakugambye nti waliwo abantu abamu abadde mikwano gye nga naye mikwano gye gino ekyamazima nga si mikwano gye nga gyasindikibwa kubeera nga gimupima era baamupimye omulimu ne gukolebwa, naye nga buli omu abamu babadde batandise okukimanya, abalala nga batandise okukifiiringa, nga kigambibwa nti n'ezimu ku ssente zirabika nga gwe gumu ku mulimu gwe zibadde zigenda okukola okulaba ng'omukolu afuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Wuliriza, ne Ssennyonyi abadde leader of opposition era omu ku be babadde ku mbiranye mu parliament nga Anita Amongo agezaako omulemesa okwogera biba bitya, avuddeyo n'ategeeza nti ng'oggyeko ekya Anita Amongo okubeera nti mubbi era ng'ekyo kijjeko okubeera nti kyekimuvunaanibwa mu kadde kano nga kye batusiigira. Ssennyonyi agamba nti ekyamazima omukazi abadde agezaako okubeera ng'atunula mu sowaani ya mukama we. Bw'ayogera bw'atyo aba ategeeza nti omukazi abadde agezaako kubeera nga yeegwanyizwa entebe ennene ey'obwa pulezidenti. Ssennyonyi abadde leader of opposition tasobola kwogera bigambo nga byanjwanjwa, ayinza n'okuba nga ebimu abirinako n'obujulizi. Wuliriza. Obuzibu bwa Anita Amongo nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu sowaani ya mukama we. Era ng'ayogera mikwano gy'abamu wetolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kakati ne bagaka tukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu abadde Kongo. Laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne babulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwekuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiribwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandiikira emirundi 2 namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku palamenti. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamya neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Naye kaakati bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family balaba nti family ya M7 balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo ku bwa pulezidenti, bano bo bakirabanga ekyawe era M7 bw'avaako oba mutabani oba ki balabanga obusika. Kati kyovudde olaba bayingidde nnyo mu nsonga eno. Otherwise kaakati ne wemuhoza abantu bonna bamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange Honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kuba ssente y'omuwoomusolo lwaki toyagala bamusibe. Kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bwenguzi, otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera. Naye n'ekirala
Mwai Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda. Yawamba abantu n'abatwala mu basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu. Kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi. Wafuuka ddi omulungi ssebo. Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bwasiba abali ba minisita b'Obote ono abadde basente omusolo noono n'abasiba abantu tebakyamuukirira. Naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo. Kakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kakati Mwai Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe. Kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kooti. IGG yalina okuba ng'atambuza ensonga zino naye kati agezaako kubeegulako abalage nti ye alwanyisa nguzi. Sinzagala nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi. Enguzi weeberera olina okuba ng'erwanyisibwa. Kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako. Baali tebakimanyi, of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebannatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene. Obuzibu obuliwo nti nga bwe tuze tukyogera nti tuli under family rule. Family ya Mwai Museveni yefuga yekola buli kimu, institutions tezikola. Yogula vice president, speaker, prime minister bani badduka egule wasali musale ne bavunamira omutabani n'ebirala bwe bityo. Kakati family yesalawo sineyo seke gye bagamba awo bonna bapakasi bwa Mwai Museveni ne baba vice president bani bapakasi ba family kyegamba kyekyo. Kakati ne speaker parliament bajibulira kyakola nti seke kati ono gwe tubagambi seke nesalawo then parliamentary caucus ya NRM then eventually parliament atabasinga abalimu ba NRM. So otherwise wali baddewo omukisa nti kakati wabeerewo okuvuganya kuba kakati ono batudde ne bagamba kati ono gwe tulonze lwaki temwakkiriza bonna ababadde beesimbeyo kale bagende mu lwokaano n'ebirala bwe bityo toki nekubibwa. So kati we wali obuzibu naye ekisingira ddala Honorable Jacob Oboth munnamateeka mulungi amateeka agamanyi naye ebintu bino nti omuntu yenna gwe bateeka mu kifo ate kakati ono bajja namulaga nti ffe twakulonda pala abapakasi be baakulonda. Awo poyinti eyo gye ngenda okutandikirako nga tumaze okugyawo akalango kano. Jacob Oboth yagambibwa okuba nti alabika okusinziira ku byogerebwa yagenda okuba nga addira Anita Amongo mu bigere era nga bw'owadde ng'obiraba aba PLU ba David Kabanda n'abalanga bagezaako okukipika Jacob Oboth abeere ng'afuuka speaker wa parliament wabula yogere Ssenyenya amulabudde. Mujjukira olunaku Anita Amongo yafuuka deputy speaker nga Rebecca Kadaga bamulwanyisa era ekiseera ekyo baalonda ekkololo embeera yaliwo mugijjukira. Anita Amongo engeri gyafuukamu speaker gyafuukamu deputy speaker Jacob Oulanyah ng'afuuse speaker waaliwo gwe baasooka okukkakkanya Rebecca Kadaga baasooka ne bamukuba ne bamukkakkanya. Kakati kyekintu kyekimu ekiri mu kukolebwa ku Anita Amongo kyokka luli we baali bakikola oli Anita Amongo ye yali mu kucelebratinga kubanga ye yali alaba alonze ekyapa mannya ge afunye entebe egenda okumuwa access ku ntebe ennene ey'obwa president kyokka naye yennyini olunaku olwaleero kakati wano Jacob Oboth we bamulabulidde nti kakati bino byakukuleeta kukola oba kusaavinga ba masters bo. Zino emmotoka ze bagenda maaso n'okutwala eza Anita Amongo si tebazitwala lwakubeera nti yabbye ssente nnyingi nnyo kubanga mukana akaseera akatono. Kino kiringa ekiri mu kugezaako okwe-exposing ate system nti bw'abanga mu myaka 4 asobodde okukoleramu bino kati mmwe mu myaka 4 muba mukoleddemu biriwa. Ebibuuzo byonna nga byebuuzibwa. Kakati Jacob Oboth n'abeera nga bw'atyo Ssenyonyi ensonga lwaki amulabudde. Kati kkiriza tusooke tugyewo akalango kano ngenda kujja mbere nga nkwongerayo nkuwene ku bigambo bya Betty Nambooze ku nsonga za Anita Amongo ogenda kuseka. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.
Webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe watu naba kubanga osubscribinga ku channel eno nga bulijjo nnyongera okujjukiza tikikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata akadde ka notification n'osobola okubeera omu ku basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kakati yenna eyabalira Anita Amongo nti bw'ova ku bwa sipiika osobola okulamuza entebe ennene ayinza okubanga ye yamusudde mu buzibu obutagambika oba oli awo bw'atayinza na kubanga avvuunuka obudde buno nga bwe twogerera naye Anita Amongo ono bw'abanga alina ati gwe yamastalinga abadde yamastalinga kino omukyalo nabadde asuutasuuta n'okuwaanawaana bakama be era ne mu bino byonna ebigenda mu maaso yakyabawaanawaana wabula kigambibwa nti ye waba yasuuliddwa aba yasuuliddwa. Our president is leading us very well. And he's not old. He's not old. What has he failed to do? Museveni presidenti waabwe nti abakulembera bulungi oba abafuga bulungi ate sina mukadde nga mwe mulaba oba nga we mwogera era n'ababuuza kakati kale bw'aba mukadde kiki ekimulemye okukola mwe kimubadde mwagala akole kiki ekimulemye okukola mbu mu kaseera ako ng'agezaako okubaako byabikkirira byabadde nga agezaako genanso n'okuba ng'akola alowoozese bakama be nti ali ku muzuuli kumbe alina kaabala wabula ebigambo bitandise okuba nga bitambula ebibuuzo bitandise okuba nga byebuuzibwa nti bwe kiba nga ddala nguzi yeevunaanibwa Anita Amongo bano abalala bo baliwa waliwo ekiwandiiko ekyafuluma era twakikuwa mwaka guli ensonga zino lwezakyaka baminisita 22 ba MPs abasukka mu 30 be bali bagenda okufeesinga oba be bali supposed okubanga bafeesinga emisango mu ssaga ey'amabaati agabbibwa. Ebintu bino ebyabbibwa tegaali mabaati gokka wabula bakugamba kwaliko amabaati n'ebintu ebirala ebyali bisindikibwa mu bantu b'e Karamojja bibere nga bibayambako kyokka nga ne ssente zaagula ebintu bino zimu zigambibwa nti zaali ziweereddwa buweere wa eggwanga lya Uganda era kyova olaba Anita Amongo baamuteekako sanctions. Kakati wuliriza kubamu ku bantu abaali ku lisiti eno bwe kibanga ddala kubba ssente yamwe wa musolo na buli bwanguzi nga Anita Amongo gwe musango ngenda kuwa amannya gano otegeere lwaki bano tebabakwata otegeere lwaki nti ensonga za Anita Amongo ziyinza okuba nga ekyamazima ziri mu saayansi nnyo era nga zandibanga nga bwe tuwulira era nga bwe tubikuwadde nti kwagala ntebe nnene kyandibanga kyekireese ebizibu kubanga Anita Amongo kigambibwa nti ayinza n'obutasibwa era kyova olaba n'abamu ku babadde akola nabo byogerwako bwogerebwa tetunalaba Thomas Tayebwa ng'ayazibwa oba nga bamuteeka mu mbeera eyo n'abalala bafaanana bwe batyo era ng'ebigambo bw'ogenze maaso n'okuba nga obiwulira. Ekiwandiiko kino nakikusomera mu mwaka ogwo ng'ensonga z'amabaati zitandise okuba nga zikyaka ababaka ba paalamenti abasukka mu 30 ne baminisita abali mu 22 abaali balabikidde mu bubbi bw'amabaati bannayuganda bagamba twagala tulabe nga nabo bakwatibwa mu kadde kano bateekebwe ku ntandaalo nga Anita Amongo bw'ati bwagenze mu maaso n'okuba nga ateekebwa ku ntandaalo. Baatugamba ekiwandiiko kino kyafulumira ku mukutu ogumanyiddwa nga Daily Express official website. At least 22 cabinet ministers, including the vice president, Mrs. Jessica Alupo, are being investigated on how they accessed some of the iron sheets that had been earmarked for distribution to vulnerable communities in the Karamoja sub-region. Ngani vice president Jessica Alupo kwali, prime minister Robina Nabbanja kwali, minister w'ebyensimbi Matiya Kasaija yaliko n'abalala bonna balingako nga bagenda maaso n'okubanga beezibika amabaati n'obuyambi obulala obwali bugenda e Karamojja okubanga buyambako abanaku ba sayidi eyo. Also on the list of those implicated is the Speaker of Parliament Nalongo Anita Amongo, Prime Minister Robina Nabbanja, First Deputy Prime Minister and the Minister for East African Affairs Rebecca Kadaga, and the Third Prime Minister Rukia Isanga Nakadama, and the Finance Minister Matiya Kasaija. Abaali ku listi ey'abaali babbya amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda e Karamojja. Matiya Kasaija yaliko, Rebecca Kadaga yaliko, Rukia Nakadama yaliko, naye abaakwatibwako bengenda okugamba baali batono nnyo era bo bwe babakwata ne babateeka emabega mu kkooti ya Anti-Corruption Court abamu ne bavunaanibwa kyokka era mu byonna bigenda okuggwa nga Agnes Nandutu yagenze mabega w'emitayimbwa nga bamusalidde n'ekibonerezo naye ate si ye yasinga okubba simanyi wala kuba yali minisita omubeezi ow'ensonga za sayidi eyo awo nze naawe. Besides Mrs. Nabbanja and Mr. Matiya Kasaija, there are at least 27 other politicians from the region who got the iron sheets. They include Mary Mugasa, the State Minister for Public Service, who hails from Hoima,
kakati bano abantu ababba ebintu bino amanya nno ngenda gakuwa list yonna ogenda kutya. Others include MPs representing the constituencies of Kagadi district. Uliriza amabaati gaali gagenda Karamojja naye ate abantu abaagabba mwalimu n'ab'e Kagadi. Ekyewuunyisa ebintu byagenda maaso n'okuba nga byapeninga, naye abamu ku bakungu mukadde kano tebakwatiddwa nga Anita Amongo era tebateekeddwa ku ntandaalo. Kakati leka nkuwa amannya tusobole okuba nga tuvaawo. Kati ba MPs ulira abali mu ssaga nkuwa linnya bawaka ba paalamenti, bakungu ba gavumenti, bandibadde baabayisa nga bwe tulaba Anita Amongo bwe bamuyisizza singa ensonga ebadde ku nguzi. Jessica Alupo Vice President yabba amabaati. Anita Amongo Speaker of Parliament yabba amabaati. Simanyi ba misango egigenda omuggulwako ne guno gunaabeerako. Robin Nabbanja Prime Minister yabba amabaati. Rebecca Kadaga First Deputy Prime Minister Stroke Minister for East African Affairs yabba amabaati. Rukia Isanga Nakadama Second Deputy Rukia Nakadama yono Second Deputy Prime Minister and a Minister without portfolio naye yabba amabaati. Kuliko Matia Kasaija ononga Minister for Finance, Planning and Economic Development naye yabba amabaati. Kwaliko Honorable Judith Nabakoba Minister of Lands, Housing and Urban Development. Oyonga kati yalidde n'akalulu bayabbye akalulu agenda kukiikira abantu b'Emityana yabba amabaati. Mary Goret Kitutu Minister for Karamojja Affairs yabba amabaati agali gagenda okuyamba abakaramojja kyokka nga ye Minister w'ensonga za Karamojja wabula ono ye yateekebwako kkowaakiri mu kkooti ya Anti-Corruption Court n'awozesebwa ne tumulaba nako ng'atwalibwa yajja yeebisse bireesu ng'agamba abamawulire temunteekamu kamera twabikuba oba wabiraba. Kakati omukyalo ono ye waakiri yavunaanibwako naye ate teyasibwa nga Agnes Nandutu ono Maria Goret Kitutu. Waliko Dennis Hamson Obua Government Chief Whip ono gwalabye mu tteeka lya Sovereignty Bill eyabadde ng'akuŋŋaanya ababaka ba NRM babiyise bakole batya oyo naye yabba amabaati. Rose Lily Akero Minister of Ethics and Integrity yabba amabaati. Grace Kuyuchwinyi Minister of State for Northern Uganda oyo yabba amabaati. Agnes Nandutu oyo yali Minister of State for Karamojja yabba amabaati. Kati Agnes Nandutu ono ye yali Minister omubeezi ow'ensonga za Karamojja mu bufunze yabeera ng'amyuka Maria Goret Kitutu era yali naye Minister omujjuvu ow'ensonga ze Karamojja. Kati bana babiri beekobaana ne babba amabaati agandibadde gagenda mu bifo bye bali supposed okubeera nga basapootinga. Jennifer Namuyangu Minister of State for Bunyoro yabba amabaati. Kyovulanga n'ab'e Bunyoro baaliko bangi. Amos Lugoloobi ono omusajja yakaabira amaziga mu Anti-Corruption Court nga bamuleese nga naye bamubuuza akanana akataano yabba amabaati. Yasimbwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi wabula teyasibwa nga Agnes Nanduto. Esther Anyakun State Minister for Relief and Disaster Preparedness yabba amabaati. Alice Kaboyo State Minister for Luweero Lwenzori yabba amabaati. Grace Mary Mugasa State Minister for Public Service yabba amabaati. Fred Bwino Kyakulaga na State Minister for Agriculture yabba amabaati. Moriku Kaduchu State Minister for Primary Education yabba amabaati. Henry Musasizi State Minister for Finance General Duties yabba amabaati. Aisha Sekindi Minister of State for Water yabba amabaati. Fred Byamukama Minister of State for Transport yabba amabaati. Jacob Oboth agenda okufuka speaker owa parliament y'eggwanga erya Uganda. Jacob Oboth kakati gwe bali mu kutinkiza kwe wali Ssenyonyi wamugambidde nti kakati nga naawe tonnaba kweyibaala beera mu bino nga naye okimanyi nti naawe akadde k'essaawa yonna kajja. Uliriza kati Jacob Oboth naye wenjogerera nga agenda naye kubeera speaker wa parliament ebinaddiriro n'awulira. Obiga Kanya MP Terego East County Terego yabba amabaati. Jacob Businje MP Masindi Municipality yabba amabaati. Pius Wakabi MP Bugahya County yabba amabaati. Stephen Asera MP Bugangazi East yabba amabaati side z'ekikuube. Jennifer Mbabazi District Woman MP Kagadi yabba amabaati. Akiki Asimwe District Woman MP Masindi yabba amabaati. Kenneth Kiza MP Bujenje County Masindi yabba amabaati. Aledi Akuguzibwe MP Bururi County Masindi yabba amabaati. Jacob Karubanga MP Kibanda South Kiryandongo yabba amabaati. Barnabas Tinkasimire MP Buyaga West yabba amabaati. Harriet
Businje district woman MP Hoima yabba amabaati. David Karubanga MP Kigorobya County Saidize Hoima yabba amabaati. Norini Chisembo district woman MP Kabale yabba amabaati. Josephat Tumwesije MP Bugangazi South Kakumiro yabba amabaati. Emily Kugonza MP Buyanja East County Kibale yabba amabaati. Linos Nyompek MP Kibanda North Kiryandongo yabba amabaati. Flora Natumanya district woman MP Chikuwe yabba amabaati. Eric Musana MP Buyaga East Constituency yabba amabaati. Joseph Ruyonga MP Hoima West Division yabba amabaati. Heleni Kahumbe district woman MP Kiryandongo yabba amabaati. Nora Bigirwa district woman MP Bulisa yabba amabaati. Aisha Black Agaba MP Bugangazi East yabba amabaati. Dr. Patrick Isingoma MP Hoima East Division Hoima yabba amabaati. Agnes Chirabo Youth MP Central yabba amabaati. Francis Pinomu Juni MP Buhanguzi County Chikube yabba amabaati. Julius Maganda Anikiria ngaliko Anikiria. Asinansi Nyakato district woman MP Hoima City ali ku list yabba amabaati. Paulo Omara MP Otuke County kwali ku list yabba amabaati. Ruth Moldi Lemitia Anikiria Sise Namuju wa district woman MP Ewerwengo naye ali ku list eyabba amabaati. Kakati bano bonna bagambibwa okuba bandi badde balina okubanga bakwatibwa singa bino bibanga byabadde nga biriwe biti wabula kigambibwa Anita Amongo kano kandibanga kabadde kabaddi kubeera nga atunula mu ntebe eya mukamawe. Kakati njagala tutambule ogende maaso n'okubanga owulira okumanya ebibuuzo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga byapeninga amaka agenjawulo Anita Amongo. By the way wenkoledde akatambi kano amaka ga parliament badde esaliddwako simanyi oba onaafuna updates endala awo kubanga tuzikuwadde gye buvuddeko simanyi oba ozirabye. Parliament naye esaliddwako kaweefube wagenda maaso n'okubanga baaza buli kimu nga we kigambibwa okubanga ate kigenda kubeera nga kitambula. Nobert Mao uliriza ebigambo bikyatambula yabadde yateekebwateekebwa ng'agenda okubeera sipiika wa Parliament okusikira Nnaalongo Anita Amongo. Wabula ne Mao wetwogerera okumanya bino bizibu naye agambibwa okuba nti baamwefuulidde era bamanyi eby'omunda babadde babitutemeratemera nti Nobert Mao alina disappointed mukadde kano yamaze ebbanga nga yagezaako okwanika n'okuexposing Anita Amongo kyokka naye nga tannaba na kutuuka wabadde ayagala kutuuka amwefuulidde ekifo bakireseemu Jacob Botho n'awulira. Museveni abadde yateekateeka Mao nga ye speaker ddako n'ekibiina ky'NRM nga bagenda mubagamba wabula Piero Yu n'ereeta owaayo era mwami Museveni yafiirinze sorry eri Mao n'amuyita ejjo Nakasero babadde Nakasero n'amuyita namugaa jangu twogeremu kino omwana alabika akitutte omwana yakitutte n'aleeta Jacob Oboth n'amukola ki kati bayita mwami Mao bamugamba waayi mawulire si malungi kifo kyagenze tubadde tukusaba okkiriza ekifo ekirala deputy saba minister tukuweebwa deputy saba minister first deputy saba minister Mao n'agamba saagala mundeke saagala Mao n'okujja okwesimbawo okufuna constituency kyali mu plan ekyo kifo kati atuuka akaseera omukulu yaganya okukola endorsement CDF mwami Museveni nga talina kyakukola talina wakanya mwana n'aleka omwana n'afulootinga candidate bonna gwe bagendeddeko kati Mao bamugamba nti bw'okkiriza ne Mao akyaganye naye wakyaliwo chance nti ayinza okukkiriza kubanga bamugambye bw'ogaana okukkiriza Mao ekifo kyolina tekigenda kuddizibwa ate n'obwa speaker bw'onajja independent tojja buwangu ekyo baminisita wa justice sawa eno kyabadde aliko bakimuggyako enkolagana y'NRM ne enkolagana y'NRM ne DP ebeekomaawo kati Mao ali mu kaseera kazibu ayagala kuzira kubanga ekifo kye bakigabye kyabadde ayagala kyokka bwazira enkolagana eggwawo bwazira nekyabadde alina ekitono takola ki takisigaza Mao obuzibu obulala bw'alina wafulumira gavumenti ya Museveni abamulwanyisa eno mu DP bajja kumulaba nga takyalina bulletproof omanyi kakati Mao essaawa eno ne bw'omwesimbamu ng'akyasavinga mwami Museveni ne bw'omwesimbamu omuggyeko oba pulezidenti bwa DP oba osaaga
ne bwozinira ku mpiso wali obayinda abana ba DP Heart ne bwozinira ku mpiso Mao tasobola kuvaawo awo kitegeeza nti obukulembeze bwa Mao mu kibiina kya DP abukuumye era amumanyi wali amuyamba ku obukulembeze bwe wagezaako okumwekyangirako awedde abunakuyanga obweri ku luguudo lweri Mao singa yeekyanga n'agaana ekifo kye bamuwa agenda kunafuwa ne mu DP anafuire ddala nkugambye nti obukulembeze bwalina mu DP bwakuba nti alina obufumbo n'NRM olunaku lwagenda okunoba mu kafumbo ako ero nayo butabanguka ijja kuba bibi ayinza obutaddamu kulira maka ojja kuwulira kati alina okusalawo naye nze ndowooza tajja kuzira ajja kgenda n'ekiriwo asigale kubanga kino kimuyamba okusigaza obukulembeze eno bw'atazira okulekawo enkolagana Mao mukulembeze wa DP naye kimukuumiddewo kubanga alina enkolagana n'abakulu eri kakati ndowooza osobola okutegeera era osobola okufumiitiriza nti bino ebintu birina gye bitambulira birina gye bitandikira birina gye biggukira kakati Jacob Oboth naye yemu ku message ezimuweerezeddwa abasajja bamugambye naawe teweeyibaala olaba ebintu bino engeri gye bitambulamu byongera okusiiga ekifaananyi nti kino kyandibanga kirina ekiri emabega waakyo alonze Jacob Oboth era enamba bazirina soba oliawo yayinza okuyitamu kati naye ayinza okuddaawo n'alowooza nti abantu bano be bakinkoledde n'akola buli kye baagala n'ebimenya amateeka naki teerabira examples weziri nnyingi abantu abakozeseddwa bwe bamaliriza ne babakanyuga ebweru obuzibu obuliwo nti nga bwe tuzze tukyogera nti tuli under family rule family ya Mwai Museveni yefuga yekola buli kimu institutions tezikola ebudula vice president speaker prime minister baani badduka eggule wasali musale ne bavunnamira omutabani n'ebirala bwe bityo kakati family yesalawo sineeyo seeke gye bagamba awo bonna bapakasi bwa Mwai Museveni ne baba vice president baani bapakasi ba family bigambo bya Ssennyonyi eri Jacob Oboth n'abalala bagenda maaso n'okubanga bapakasa nga ye bwakyogedde ebibuuzo nga bikyeyongera ku nsonga za Nnaalongo Anita Among abadde speaker wa parliament kuba takyali nga ne parliament bagisazeeko bakyagenda maaso n'okubanga baginoonyerezaako ebibuuzo nga bikyagenda maaso n'okwebuuzibwa abantu ab'enjawulo leero nkugambye kambikuleetere ogende maaso n'okubanga obimanya ebimu ku bintu Anita Among byabadde akiive uliriza ngenda kuwa akatambi ka Nambooze wano ebimu ku by'obugagga ebyogerwako Anita Among byabadde alina ebyobugagga bino bibadde bikolebwa mu kamera oza kwesoma na kwejajjatta na kwesudiya kwe kumuzaalidde akabasa bwe yali azimbye amaka mujjukira bulungi bwe yazimba amaka g'ebukedeya yayita abaka ba parliament abasukka mu 300 ne babeerawo n'alangirira nga bwagguddewo amaka ag'ebbeeyi agaatwala abaagaawe emmenda sente zibalirirwamu obuwumbi nga 20 n'ebigaliko twabikugamba naye teyabikweka kati nno wano ebibuuzo bijja nti abalala abamaze emyaka n'emyaka balina biki Anita Among bwe yagula emmotoka ez'ebbeeyi ze yagulira bbaawe yazimuwera ku palamenti ng'ensi yonna eraba mu kamera Anita Among ebintu bingi nnyo byabadde alina nga nabyo biri mu kamera wano Nambooze wabadde abagambira nti kituufu yabbye naye waliwo ebitagatta temulowooza nti bano abamu nga babaka ba palamenti nga nabo bakkaatiriza nti omukyalo ono yandiba nga badde ayagala bwa pulezidenti olowooza kati ekimunoonyesa kyeki mukyala Anite agaggawala ffenna tulaba tebwazuukuse lumu ne tumulaba ng'alina emmotoka ya Rolls Royce abadde alina enkola Abaganda gye bayita ey'akatali kabbe nti akatali kabbe bw'olya amagumba osuula mu ki lwe yagula emmotoka n'aziwandiikako n'amannya ge ne yeerumiriza ng'ensi yonna eraba nti zino zaani zange lwe yagulira bbe ekirabo ekya Range Rover ng'aweze ku birthday yakimuweera ku palamenti bwe yazimba amaka yatwalayo palamenti nnamba ng'agaggulawo era ne gavumenti yakiikirirwe yali vice president second bwe yazimba eddwaliro amayumba ebisenge by'omu ddwaliro yabibbulamu n'amannya g'abaana b'abakulu era n'ayita ne president naggulawo
amasomero ge abadde agaddukanya enseera abanga gagabana ebirabo ennaku ezo twabadde mu parliament n'atugamba nti essomero lye lijja okuweerera omwana wa Honorable Nakimuli paka omwana lwalimalako ekibuli era n'agamba obukadde 25 buno tubuwaddeyo ng'ensi ekolaki. So buli kintu kyonna ani tekyabadde alina mpulira nti ne Rose Royce abadde ategeka kugijjayo agirage Uganda ku lunaku lw'amazaalibwa ge. So mbuuza nti ebintu bino bwe bibanga bibadde mu bukumpanya poliisi ebadde luddawa? Ebadde luddawa ebbanga eryo ate bujulizi ki ng'abadde abirina ng'era byeyagaliramu bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo nakola omukolo ogwa sukulu abantu abatwala mu maka ge nakola omukolo n'ayita abasiraamu mu maka ge ensi yonna ng'eraba ebirungi byalimu sente azigaba mu lujjudde bannange wano nga byewo kawumbi wano nga byewo obukadde 10 waliwo lwe yagenda okuziikirako Katuntu yafiirwa muganda we n'amukubagiza amabugo ga bukadde 10. So omuntu abuuza nti lwaki leero era lwaki okubuuliriza kwa poliisi kukwataganye n'enkyukakyuka eziri mu kusalawo kwa NRM. Ekyo kyokka kyekireetedde kyegambye nti kirungi bw'oba okwasisa amateeka naawe ogakwasise. Omanyi abateekawo amateeka bateekawo principle egamba nti amateeka gateekwa okuteekawo obwenkanya nga ne muziba abulaba n'atasomanga ku mateeka naye ng'agamba nti kino ekikoleddwa ge maki ge mazima. Kati okola ebintu ebirungi mu biseera ebikyamu kifuula ebintu ebirungi okufuuka ebintu ebikyamu. Questions ezibuuzibwa kyova olaba ng'abantu baabuuza Nandutu mu mutwalo musiba kibi nnyo okubba amabaati naye ng'agenda buwomu ng'ate be bagamba abatwala amabaati kwaliko gundi ne gundi bo lwaki tebaliiko? Era poliisi lwaki mulinda munnamagye amala okugenda ku mikutu emikwanira wala ayogere ku kintu nammwe mulyoke musituke obwetengereze bwammwe awo omuntu anaabukiririzaamu atya. Ekirala waaliwo bannayuganda abaavaayo n'obujulizi ne mu parliament ne tugezaako nze omu ku babaka 185 abasaako omukono nga twagala tubuulirize ku bintu bino ebyali birabikidde mu mikutu emikwanira wala ne mu mpapula z'amawulire ebikwata ku bwesimbu bwa parliament. Ebiteeso byaffe ne bakiziimuula ne bakigoba ne bakikasuka eri ng'ensi yonna eraba poliisi teyanyega ayigigi teyanyega. Obuzibu bwa Anita Among nti ng'ovuddeko kuba nti mubbi abadde atandise okutunula mu ssuwaani ya mukama we era ng'ayogera mikwano gy'abamwetoolodde bakimanyi nti ono gye bujja agala kwesimbawo kuba pulezidenti. Kakati ne bagaa katukozese obubbi bwe tumukwate ku nkoona. Otherwise ababbi bangi abaali badde basibibwa nga tebasibibwa. So kati ono bwe buzibu bwabaddeko ngo laba structure za NRM atandizo ziyingira kinga ne baabulirako nti gye bujja eyo njagala nange entebe eyo ennene okugiyingira. Kati kyovudde olaba n'ekitongole kati bwe kuba kulwanyisa nguzi ekitongole kya IGG kiriwa kubanga kyekisaanidde era kyekivunaanyizibwa ku nsonga zino. IGG namuwandikira emirundi 2 namugamba okunoonyereza ku nguzi eri ku parliament. Neyeebuzaabuza mu kiseera ekyo Honorable Betty Kamene neyeebuzaabuza. Ne kati ne ku kino mwalabi IGG yavuddeyo n'agamba nti twafunye ebbaluwa tujja kunoonyereza. Si be bali mu kunoonyereza. Chief of Defence Forces yali mu kunoonyereza. CDF bw'obuvunaanyizibwa obubwo n'amagye gaffe kukuuma butebenkevu okulaba nti tewali bazigu bayingira mu ggwanga lyaffe. Ne kaakati be bali mu kunoonyereza ku nguzi. Lwaki? Kubanga First Family
balaba nti family ya Museveni balaba nti kati ono abadde ayagala kujja kwesimbawo kuba president bano bo bakirabanga ekyabwe era Museveni bwavaako oba mutabani oba ki balabanga obusika kati kyovudola baba bayingidde nnyo mu nsonga eno otherwise kakati ni Muhoozi abantu bonna bamwetoolodde babbi abawedde emirimu abamu babatwalako ne mu kooti n'omulabanga bwakukuluma n'agamba nti ono mukwano gwange honorable Mawanda lwaki bamusibye naki bamusibye kubanga yeetaba mu kubba ssente y'omusolo lwaki toyagala bamusibe kati kikulaga nti si just kulwanyisa buli bwenguzi otherwise gavumenti eno yonna baali badde mu kkomera naye n'ekirala Muhoozi ekifaananyi kye kyali kyayonoonekera ddala mu bannayuganda yawamba abantu n'abatwala mu zi basement n'akuba ono alumbye amaka ga Honorable Kyagulanyi n'akuba mukyala we n'abiteeka ne ku social media ng'abyewanyisa kugamba abantu bonna nga bamutunuulira ng'omuntu omukyamu kati agezaako kwegula ku bannayuganda abalage nti kati yenze awumye omutwe mu kulwanyisa enguzi wafuuka ddi omulungi ssebo Idi Amin Dada bwe yawamba obukulembeze mu 1971 n'atandika bw'atyo nga bw'asiba abali baminisita b'Obote ono abadde abasente omusolo noono n'abasiba abantu tebakyamuukirira naye kalaze entuufu zaamala ne zivaayo kaakati nabula bannayuganda temukyamuukirira nnyo nti kaakati Muhoozi bw'ali mu kulwanyisa enguzi kusookera ddala si buvunaanyizibwa bwe kale ye kye yalikoze actually abapoliisi be baali badde basiba ne batwala mu kooti IGG yalina okuba ng'atambuza ensonga zino naye kati agezaako kubeegulako abalage nti yalwanyisa nguzi sinzaga nti waliwo ekiseera ekituufu n'ekiseera ekikyamu ekyokulwanyisa enguzi weeberera olina okuba nga erwanyisibwa kati bbanga lino lyonna letuze twogera ku bintu bino abavubuka ne beekalakaasa ne babasiba abamu bakyawera ennemba n'emisango egyo gyonna lwaki tebaagirwanyisa mu kaseera ako baali tebakimanyi of course baali bakimanyi naye boolyawo nga tebanatutegeera nti ono eventually ajja kwagala okwesimbawo ku ntebe ennene kaakati kumukuba ku nsolobotto naye enguzi yo erina okulwanyisibwa mu kaseera konna obaani nebino ebyokugamba nti bano mbasonyiye kati Museveni yagamba IGG bano ababbi bagendeko mpola bonna obalemerako ssente bajja zitwala ze babbye ebunaayira waakiri kaakati bazireka wano ng'alinga awagira enguzi n'abayi n'agamba nti bano ababaka bonna basonyiwa lwaki obasonyiwa ng'ate nabo beetaba mu bulyake kati kikulaga nti si nguzi yokka omusango gwa Anita Among si nguzi yokka yesu obubbi namba emu kubanga ebyo tuze tubyogerako naye omusango omulala gw'alina kwe kutandika okulaga ambitions nti gye bujja ayagala kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga kaakati kyekimuleetera ebizibu waliwo n'obuntu obutonotono abamu bayinza obuyita obutono naye bulaga sigino yali atuuka ekkololo ng'alina bodyguard abambadde amasuuti abaddukira ku mmotoka ye ebyo bizze bikolebwa ku na head of state ne vice president nga bitebimukolebwako naye kati sipiika kwegamba ng'alinga eyeeteekateeka ndoza ne bagamba ono nno bwe tutamukuba ku nsolobotto tulaba gy'alaga era nga bwe nagambye nti akanaafa tekawulira ng'ombe sipiika ono abadde sipiika abadde yeesoma nnyo bambi ng'agyewulira abaka ne bayimuka okwogera gwe shut up nonsense lumu nayimuka ne mugamba damu sipiika tojja n'okutuyisaamu wano maaso newankubadde gwe mukulembeze waffe ababaka bawe ekitiibwa ogamba otya omubaka nti byayogera nonsense n'ebirala okay kale neetonze nga yeetonda ali mu kubalaata yeebuzaabuza naki juzi n'agamba mbweno last supper ne ngamba naye era bye yali ayogera bituukiridde ku ye n'agamba n'ogamba opposition nagimalawo era tekyalina makulu era mu palamenti eno gye tuddamu opposition tugenda gimiramira naki naye gwe basoose okumira yeye abantu bano beerabira munnange bagenda ne balowooza nti bakitalo nnyo ne batamanya nti gavumenti eno ebakozesa olumala obbakamula mu supu yenna nebakanyuga eri katusubire abalala nabo banaayiga bino abadde bagamba nti ffe sipiika tumuwalana amazima gamaze ne gavaayo ebintu bino really oba olina ekikyamu okubiwagira kakati twayogeranga ku contract speaker yagenda n'awa contract radio ye bagiyita mama Bukedya FM ye side za Bukedya yajiwa contract ya bumbi 3 milioni 10 3.1 billion mbu ekole adverts eza parliament nabuuza
ningamba bayise mu procurement waliyo radio stations endala nezi TV endala ezavuddeyo neziraga interest ne wabeerawo okupimamu procurement processes nti kati ono yasaanidde contract tebyaliwo ne ku contract eyo ng'ogitunulako abasayininze nga bamanager ba radio ye bakozi mu ofiisi ye ono personal assistant ono akola ki ne basayininga kulinga bamanager bannange bibeera byamu ne twogera ku yagenda n'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukeddiya fensi y'amasannyalaze naki ya bukadde 503 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukeddiya sente za parliament okuli otya ebintu bwe bityo wakati gana amaka gago ga bwannannyini sinti maka kyalikoze amakulu singa maka abeera speaker nti ono bwafuluma office eyo mulala giyingira amaka ga parliament egalabirira esalawo nti kakati tuteekeyo fensi tuteekeyo generator n'ebirala kati bagenda ne bagula zi generator buli emu bukadde 300 ne bazite emu bagiteeka mu maka ga speaker endala mu maka ga deputy speaker amaka gaabwe nti kakati amasannyalaze gatera okuvaako maka ga speaker ne maka ga deputy speaker kakati bwe gavaako generator erina okugendako generator ekunukiriza mu bukadde ebina buli generator ng'ezo sente zamuwa omusolo ku maka gago obwannannyini ze nagamba ningamba naye kakati speaker ne deputy speaker mufuna omusaala lwaki temubyekolera omusaala ne allowance ezinakina kifenna tufuna n'ababaka lwaki temubyekolera naye kati ku maka gammwe ag'obwannannyini ne mukola ebintu bwe bityo bwe tubyogerako abo bamuwalana naki sente buwumbi na buwumbi nga ziyisibwa ku akawunti z'abakozi mu parliament ba Chris Obore bamuteerako obuwumbi 4 billion n'agenda n'azijjayo n'azitwala maka ga speaker ono naye ne bamuteerako noono ne bazijjayo ne bazitwala eri speaker obaoliawo zaabadde aterekeyo mu basement ye n'ebirala ebintu bino bannange buno buba bubbi obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe tubyogerako nti tuwalana naye kati kirungi nti amazima kakati gatandise okuvaayo kakati yes ng'omuntu ndi musanyufu nti nejjeereza n'abalala fenna babadde boogera ku nsonga zino ez'obubbi mu paalamenti nga batugamba nti mmwe just speaker muwalana naki kati amazima geeyolese n'abali batwogerera amafuukuule kati balaba nabo bali eri boogera bagana ne speaker abadde mubbi nnyo naki ngamba bulijjo tubyogerako nga mutulima empindi ku mugongo nti ffe tumuwalana kati kirungi nti amazima ago gavuddeyo naye sigenda kukyamuukirira nnyo ze ng'omuntu okugamba nti kakati bali mu kulwanyisa nguzi nedda kubanga bwe kiba nti kulwanyisa nguzi abanene bonna mu gavumenti eno ya Mwai Museveni singa bonna bali luzira kati ababba amabaati okuli vice president speaker prime minister n'abalala bangi nga tebali mu kkomera bateekayo Nandutu yekka ate Nandutu simuwolereza kubanga naye yagabba abeereyo mu kkomera naye si yalina okubeerayo yekka naye kati bajja kukwatako abamu abalala ne babaleka Mwai Museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be naga nti bano ababaka abamu iwaawo baali bakutte mu ssente y'omusolo buwumbi na buwumbi naye bonna basonyiwa kati ddi lw'osalawo okusonyiwa nti ono ye musonyiye ono sijja kumusonyiwa kati kikulaga nti tebali serious mu kulwanyisiza ddala enguzi